po jako akawuwo. Abatuuze bakolera emirimu gyabwe mu kabuga ke Kabimbiri mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Kayunga beerabidde katemba atali musasulira abagoba ba bodaboda abakalabiza emirimu gyabwe ku siteegi y'e Kasawo we bakakanya ku munnaabwe abadde tayagala kunaaba ne baagala okumunaaza. Twatwala kumunaaza aswaza nnyo mulungu ba bodaboda twatwala kumunaaza ssebo ate abamuleeza tebamuyingiridde bamutulemesa aswaza aba bodaboda aweeka abantu ate nga mukyafu batumaganya mulungu ba bodaboda ssebo bamwita Kyazeka. Akiguddeko ategerekeseko erya Lutaaya ng'ono akolera ku siteegi eno y'e Kasawo era ng'ono banne okutuuka okuwagala okumunaaza kiddiridde okuba nga abadde tayagala kunaaba ebbanga eriwera ng'ono bagamba nti asusse okubawunyirira wamu n'okubaswaza. Gochana ngoye empyeze kade bazesonyiwe bamugulire empya bagenda bali ku botiki bagule engoye zitegera kumena kikalungaze. Wetuukidde mu kifo kino nga banne bakola butaweera okulaba nga mwambula engoye wabula nga amaanyi g'alina gakiraka g'empologoma era nga nekiddiridde kumuyiira mazzi ekimwongedde okutaama era ng'onalabiddeko nga bafunyiriza ebikonde nabo ekibawaliriza okubuna emiwabo. Bano basanze akaseera kazibu okwambula munnaabwe ono era nga bamulemeddwa okutuusa lwe yeemuludde n'abulawo era nga alabiddwako ng'aliko weyeegomya ekyosi kimala okuyita newankubadde nga basigadde bawera nga bwajja okunaaba akaseera konna. Obukyafu babuyitudde naye abasajja bamunaaze kubanga batuvumaganya nnyo tebaboda tuli bakyafu tetunaaba naye babasajja bamunaaze Eza tebamuyingiridde bamutulemesa aswaza aba bodaboda aweeka abantu ate nga mukyafu batumaganya mulungu ba bodaboda ssebo. Bano bagamba nti abadde asusse okuwunyirira siteegi ssaako n'okubaswaza newankubadde nga abalemye okunaaza era nga mu kiseera kino ali mu kulya butaala. Omutatu tunaazizza tunaazibwa naye bano ab'ebbali be batuyingiddemu batulemesa enteekateeka yaffe batuba tumukulidde engoye engatto buli kimu nga tumukulidde anaddirawo wonna otumulabirako wano agenda kuddibwamu anaazibwe. Ssentebe wa siteegi eno atubuulidde embeera ebaddewo wabula n'ategeeza nti newankubadde ng'ono abalemye olwaleero wabula akaseera konna wakunaazibwa. Abayingiddewo abatavuga abatakola mirimu gyaffe ababeeri ku mirimu gyabwe ate ne bajja ne batweyingiramu kitunyizizza nnyo abatali ba booda kujja kuyingira ku mirimu gyaffe egya booda. Mukiibi kameramaani yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Bagenda bali ku botiki bagule engoye zitegera kumena kikalungaze.